Alright, tukwaniriza sebo nenyabo ye 10 ku mukutu guno ngo tulaba live tugoberera we tubeerawo nawo nango tugoberera kirusenga ate mu kigoberera omukutu gwa YouTube mwene aberekeza data bane tubagala nnyo era tusiima by the way tusiimira ddala mwebale nnyo oli ddala aba commentinga namwe mwebale nnyo oli ddala nabye comments muteekayo you know ebintu ebyenjawulo bwe bityo ne mulaba ne mumalayo aine mu commentinga kikulu nnyo ekyo because commentinga oba ne wa view yo kiraga nti ogoberera ate na gwoyamba nawe obeera osomesa mu ngeri eyo oba endala ankwaniriza omulangira Kalimage gange era ng'olunaku lwaleero bassebo ne bannyabo tuli ku programu zaffe ziri live programs ezo zonna ezikwata ku bulamu ezikwata ku ggwe nange ezikwata ku baana baffe ku bazeeyi baffe ku bakadde baffe ku baagalwa baffe you know ebintu byonna bwe bityo ku basomesa baffe bonna buli kikula kya muntu kika kya muntu kyonna tujja kukyogerako akati nno mu studios nina counselor life coach muzadde you know mwate musomesa Aisha Mulungi sasa okulabako nnyabo buza okutubuliriza abatuliriza n'abatulaba mujebale mwebale kutugoberera tuli basanyufu buli tutekayo ekintu ne mubeera positive ne mukiraba ne mukyagala mutuzaamu amaanyi mwebale mugende ddala maaso tugenda baweereza bangi wano bakuyisizaamu eggaali awo bakuyisizaamu eggaali naye obuzibu video tebaziraba kuzimalayo video tusooke tuzirabe tuzimalayo then we comment naye nga mwena negative criticism is also good si kibi kiraga nti muwaddeyo obudde ne kaddata kammwe ne mugoberera nabo tubasiima so abalaba ku TikTok abagobya coach Aisha Mulungi bateekayo comments ezo mugende maaso we muyisamu eggaali n'abakazi bazuukuka abakazi bano batujooga ebiseera ebisinga ng'abasajja ne tuba nga tuli awo munnange bwe tutyo naye kirungi baba mugoberera akati abaana abamu batansa okudda ku masomero abalala bakyali waka bantu okudda ku masomero okusinza government program amasomero g'obwannannyini of course ganguwa then mwe bakeera okuvaayo ate ne bakeera okugenda candidate classes oba candidates bo bawulire bagenze gyembalasa okuba basoma naye waliwo ensonga ebobbi abannayuganda emitwe oli musomesa sometimes bakisa nnyo ku basajja naye ne mbakazi batugamba nayo gyekiri egamba nti omwana n'omusomesa waliwo enkwatagana awo relationship awo neva mu kusoma mu class negenda paka mu buliri njogedde mu buliri but yinza okuba ku kimeeza yinza okuba ku desk yinza okuba ku ki but kigamba tino teacher to student relationship naye nga relationship eno eri romantic ya mukwano simwe babeera omukwano oyo omukwano basobola okuba omukwano kati wa teacher n'omwana gwasomesa omukwano ogutali sexual gusobola ate oguli sexual si mutuufu gusobola obeerawo era weeguli kiba kyekyo ebeera unprofessionalism ne disrespect yes kati twagala ku nsonga eyo ekisookera ddala kiva ku ki omusomesa okugwa mu mukwano oba okwegomba omwana okwegomba iwe kine okugwa mu mukwano n'omwana kiva ku ki abatagudde nno mu mukwano abakozesa opportunity eriwo nti ono mwana muto asobola okumugamba ebigambo bye amutya amuwa ekitiibwa tamulekera choice kugaana oba kukkiriza otegeeza ki ogatamulekera choice kugaana oba kukkiriza buli muntu wakubaako n'obuyinza mwami Kalema akulekerayo chances ntono nnyo to defend yourself kyova olaba omusomesa yenna agwa mu mukwano n'omwana oli mutemu oli mubi toli professional weetaaga na environment etali eyo omusomesa etagwa mu mukwano omusomesa asobola okugwa mu mukwano kituufu naye omuntu yenna bw'ayambala uniform abeera underprivileged mu environment gy'abeeramu aliira ku kidde azuukukira ku kidde yasomera ku kidde embooka emukubwa bw'atakuba kikalu kwegamba ali mu mbeera etereera mwana azze ku ssomero kuyiga by'atamanyi ebigenda omusobozesa okubeera mu bulamu obulungi ng'akuze naye n'atuuka okwesalirawo nga ggwe mansita naawe maadamu kati bwodda ku mwana ono n'omuteeka n'omudiverting okuva ku ekyo ky'amanyi bwe bakuba ekidde ky'emmere gwe n'omutwala wansi w'omuti you're letting them okubeera nga tebagoberera ate era tebagenda kukula nga bwe balina kukula era obafiiriza future yaabwe
kiva kuki okwagalana kuno? Okwagalana kuno kuvudde ku liberty ennene oba n'obuyinza obungi abazadde bwe tweggyeko ne tubukwasa abasomesa. Otegeeza ki? Waliwo ekyejo kingi abazadde kye tukoze. Nze ndi musomesa Mwami Kalema, a professional one at that, 15 years of serving, si myaka mitono, naye ndabye abazadde engeri gye beesize 100% abasomesa. N'abanga emirimu gye ye ng'omuzadde, they do not follow up. Abazadde ajja nakwasa omwana ku ssomero. N'agamba mansita, leero bali ba mansita. Mansita yalabirira omwana munnange yafuna omukisa. Omwana wange mansita wa math amwagala. Bamwagala, yes. Mansita wa English amwagala. N'obanga omwami ono omuwadde obuyinza bunene ku mwana nga ne bwe yandigezezzaako okwagala okumugaana maama gw'owaayo obuyinza. Ticha nno kyagamba muwulirize. Wuliriza omusomesa Kalema. Bannange mwana gwe oyo omusomesa kalingamba ekigambo kyonna twawukanira ku ssomero. Ng'olisetisa omwana wo mu maaso g'omusomesa. Ng'abazadde be baddidde obuyinza. Omwana nabula gy'addukira ayinza okuba headmaster ate oyo abeera nantagambwako mu ssomero ye president. Asobola okukola kyonna kyayagala nga taloopeddwa. Omwana bw'atandika naye abasomesa batukwana toyagala kusoma. Tosobola kwogera kigambo bwe kityo ku musomesa. Nze oli omusajja siyinza nakikkiriza. Omwayiriza. Kale abazadde tufeeyo nnyo ku baana. That's number one. Yes, gw'omuzadde gw'oleese omwana we era bw'atavaamu gw'agenda okulumwa ate era bw'avaamu gw'aganyulwa. A school is a stage. We perform and live. Tuyita mbuyisi. Yes. Gwe Mwami Kalema gye wasomera si gy'oli kati. Naye omusomesa yakusomesa asobola okubeerayo. So kati gwe artist azze okuperformingira ku stage ogiremeddeko. Ogiggyemu n'olubuto. Stage ogifudde amaka, ogifudde future, ogifudde. Si kituufu. So, ensonga esooka bazadde kuwaayo baana. Trust ennyingi eyo eyitiridde. Ensonga ey'okubiri. Ensonga ey'okubiri abasomesa they lack professionalism. Ffe we twasomera obusomesa Mwami Kalema nga Teachers Code of Conduct yeringa constitution yo. Eki eyo. Yegayidinga omusomesa yali eyisizza atya. Mu buli mbeera kakatabeera buli musomesa ali eyo. Naawe nannyini ssomero oba okola ku ssomero kebeerako mu library koje kali. Code of Conduct. Bwe kabaayo abasomesa bafune refresher courses mu katabaako omuntu yite tubabangule. Abasomesa bavudde ku profession nga bwetulungamya ne tuteekawo ebirala nga ffe. Lwaki simanyi ba institutions ezisomesa kati abasomesa zikyafa nnyo ku Teachers Code of Conduct. Naye luli omusomesa tokkirizibwa their boundaries. Omusomesa omwami tayita wano, omusomesa omwami tayogera na mwana ku ssaawa bwezi. Ebyo byonna ebintu biri mu katabaako. Katuluŋŋamizza boundaries ku mwana, boundaries ku musomesa omukazi, boundaries ku musomesa omusajja. Abasajja bagoyinga off. Naye n'abakyala nabo waliwo n'abaana abacrossinga the line ne bakwana abasomesa. It is two way. So Code of Conduct balina gitegeera. Code of Conduct ne bagiteeka mu nkola. Bagikwate ebeere emmanyo yaabwe. So abatagisomye abatagikutte batononera abaana. Nnyo. Eyo ensonga yakubiri. Ensonga eyokusatu. Ensonga eyokusatu abaana bali so disrespectful. Abaana baffe tebakyayina nsa. Nze Mwami Kalema nali nkyasomesa nga very active oli mu high school olina amaanyi. Nga mulimu abawala bano abato balina bubodde butonotono nabo bakyali mu mbeera bala obusikaati bwebwo. Amasannyalaze nga bwe gavaako gw'omanya abaana kye beekola. Mu purepu. Abaana ku baana, that's okay. No, abaana ku musomesa. Kale kiyinza nga bakola ki? Nga omusomesa ayinza okuba ng'asomesa. Amasannyalaze ne gavaako webbo. Omwana n'ava eri tomanya nti gy'avudde. Abasomesa abo bajjanga mu disciplinary committee ne batugamba abaana n'olaba ng'omusomesa kyayagala kusomesa a certain class. Ng'akola ki omwana? Ngavuddeko amasannyalaze. Appropriately. Omwana n'ajja n'amukwata ku bbeere. Oyo mwana wa senior 4, senior 5, senior 6. Nga amasannyalaze gavuddeko? Tamulaba. Tamulaba. Ekitegeeza ki wakola kubba ekitegeeza mwagale? Abaana anti ogambye kiva ku ki. Abaana bali disrespectful nti omwana bw'asobola crossing the line n'akwata inappropriately omusomesa ekitegeeza asobola omugamba ekigambo nti tuli ku student teacher relationship that is romantic. Nti tuli ku nsonga nti abazadde
tutaddeeyo nnyo kimala abasomesa profession tuyinga abagigayaliridde then n'abaana empisa zikendedde. Empisa zikendedde. Yes sir. Ebiseera bino ng'abazadde tuliisa abaana emmere. Emmere gye tubaliisa oluusi nkolerere GMOs, genetically modified organisms. Emmere eyo bagikola nga egezza omubiri n'egimussa omubiri. Omwana agenda mu ssomero ng'omwana agimuse. N'otunia omwana wa primary ng'alinga wa 18. N'otunia omwana ng'ali awo sometimes tuliga nti nno abasomesa bano naye omwana ono ye gwe tubakwasa ng'abasomesa ye mwaka 18 n'okudda waggulu senior 4 senior 6 ali mu senior 6 ayise emyaka 18 agiwezezza. Ye nga ye tasobola kugamba nti temusobola mugamba oba mwe ng'abazadde kuba oli muzadde era still temusobola kugamba mwana nti olina kweyisa oti mu ssomero ye omwana alina kweyisa atya ng'atuuse ku ssomero. Tulina amateeka g'essomero. Amasomero kati geeguyizza nnyo abaana okusinga essomero. Edda we twasomera nga omwana yeeguya nnyo essomero singa essomero bwe limweguya. Naye essaawa zino essomero lyeguya nnyo omwana okusinga omwana bwe yeeguya essomero olw'ensimbi. Kati amateeka ge tuteekawo tegagobererwa. Luli etteeka nga bw'omenya etteeka. Edda amasomero gedda singa era amasomero gakati gasobola okuddayo ne gakoppayo ekyo nti abaana wadde nabyo byaliyo naye ate tebyali as normal as they are now. Omusomesa n'atuuka n'okulemesa omwana okukola ekigezo n'akola kyonna n'ayenda ne mu UNEB n'atta obubonero bw'omwana empapula n'azisikamu simanyi how they do that. Naye nga essaawa zino amasomero gatiitiibiza nnyo abaana n'abasomesa probably go gennyini amateeka gaago ne gagazoomoola oba ne gagayisaamu amaaso. Abaana mbateekateeka mutya mmwe bwe musirika ku masomero? Ffe ng'abazadde abazadde naffe anti tetuliiwo. Abazadde buli kintu kyonna ekikwata ku mwana omuzadde ali senta ali mu makkati bw'ati era abatuulaba eyo mujaga naye ono bazadde bamukola kindi muzadde manyi we tufoolingira short nti omwana tufudde nnyo ku byagenda nabyo na biki bye tumugamba mu mutwe. Tuli nnyo ku case omwana wange teyeegomba omwana wange mu box z'amata 10 tajula biscuit bweziti omwana n'abanga agenda okugulawo mini market. Is that bad? It is very good. Naye omwana agenze na kikino what is the reasoning capacity gy'omutaddemu. Tetutudde nabo tubakoleredde nnyo ne tubatwala mu supermarket n'alonda obugaali 6 obwo obudde bw'okola ekyo bulungi naye bw'aba agenda musibirira entanda nti mwana wange Brenda ogenda ku ssomero naye kino kiri bwe kiti na kino omusomesa bw'agamba bw'ati abategeeza bw'ati oli mwana wa buwala okuze. Tufuneyo sessions ezo ffe ng'abazadde nga tetunnatwala abaana ku masomero kubateeka mu mikono giri. Omwana abeere n'ekigambo kya maama abeere n'ekigambo kya muzeeyi naye muzeeyi yagamba nti omusomesa bw'akola bw'ati kati kubanga agenda biraba naye bw'akuba nti nno kigwa ku bwongo obutaliimu voice of reason temuli ddoboozi lya nsa nti if anything happens like this is the way to go. Okola bw'oti oba bw'ofuna essimu ngamba bw'oti be open gendi. Abazadde tuddeyo tukwanaganye n'abaana baffe obe ng'omwana waliwo okubanga oli mukambwe ne wabawo okubanga ate omwana akuwa ekitiibwa. Kati abazadde we don't differentiate wakati w'okuba omukambwe ng'omwana akutya n'okubeera ng'oli respectful ng'omwana akuwa ekitiibwa naye nga tetakutya. Obukambwe n'okuwa ekitiibwa bigambo byanjawulo ate abazadde tukizannye bubi. Osanga omuzadde ng'ali eno ng'omwana ali eno naye wabawo bw'osanga omwana ng'ate yali eno abo basingo mother abo abaagala okubeera very nice ng'omwana munaye kyayogera kalema ate anti yaganye okusoma singa tuba tetumuwadde essimu tunoonya ssente za ssimu kati omwana ng'ali eno omuzadde ng'ali eno kati tulemeddwa to balance between respect and fear. Omuzadde baba waggulu omwana agenda kutya tajja kugamba bimuluma tajja kugamba challenges zasanga ate naawe omuzadde ojja kutya omwana kuba ali eno temumunyiiza nti tunaatera okudda ku ssomero manyi kalema yeekyanga nga naatera okudda ku ssomero tukwatiridde mukwatiri ng'otya omukwatirira olina okumulaga obulungi bw'okusoma n'obulungi bw'obutasoma n'alondako wano wakati. Abaana nze mwami Kalema nzirayo ku taata wange Mukama akumpeera omukisa mwami John Paulo Sali
yagamba omwana bw'asekanga muto bw'akula omuzadde olina okugakaaba. Wasekanga muto omuzadde omwana wakula olina okugakaaba kasita omwana asekanga akyali kasita omwana oyo akula agenda kaabya omuzadde we okuseka mu ngeri ki anti mulimu ekyayagala kyomuwa kalema mumuleke tayagala kunaba mumuleke yeebake mumuleke bannange temuntankulira kalema kati kalema ono agenda kukula n'essajja bw'anaakula atuuka agambe nti njagala ekyo ekibanja kiveeko ogambe nedda bannange muje nti twagezaako okugamba kalema munaye kalema nti ajja kugoba ku kibanja ojja kukaaba ajja kujja akugambe nti maama eyakuwasa yafa va wano dde wammwe because oyina we wamuweera liberty to lead nga tannatuuka budde buliidinga buli omwana bw'omuwa eddembe eryo eddembe lye tubawadde njagala genda Dubai mu holiday kyokka nze temuntwala Dubai bannange simanyina kumanya sina kyakkola ninatwala kalema Dubai ebyo bye mwekkiriranya n'abaana mubasanyusa leero era they are happy era bagamba my mother is my rock naye bw'anaaweza emyaka 3 n'atandika okulaba nti maama ono alina kyataŋŋamba buli kyakusaba omwana si kyolina omuwa omwana muwe kintu kya nsonga ekisinga obukulu muwe ekyomumutwe bwe naawe omuzadde andaba ekyomumutwe bazadde bo kye bakuwa kwoyimiridde okuba kati ng'osurvivinze ebiseera ebizibu naye abaana tubazzayo na pocket money mwami kalema n'osanga omwana ng'alina akakadde k'ensimbi nga ka pocket money yagali ku ssomero aleme kujula anti awo wagenda okwanira omusomesa nti afuna emitwalo 4 omusomesa waana kati ogira omwana akola ki ng'omwana ga nti madamu mwesimbamu engato gyayambadde ngisobola ng'omwana guli engato ng'omwana ajja because tulemeddwa okubalansinga soka ombulye by the oli mukyala ate oli musomesa abaana bano bobulenzi babatuukirira nammwe nagamba atya kasita oyambala ekifaananyi ekyo manyi mulimu abasomesa abali baba pleasers naye yennyini nga confidence agulangule mukuba asembule n'agamba kati gwoba osookayo omanyi gwe madam Aisha mwe abatatya abaana babanya they read your psychology ne bagamba naye madamu gundi ono tukiraba babato bamala okusoma myaka 23 bumama ne bujja bu fresh niyo omwana akyali muto ye tanaweza myaka 2 atunya guwe myaka 23 oli mukulu ku ye kati mbuuza wali ddala gundi kye kibeera waawo omwana najja kukwanira eddala gwe ticha gwandaba yes omulenzi nakulumba nagamba atya nakugamba nti madamu kiggwa onkuba ko gwe madamu noshayingawe the response you give that child kyekintu kyekigenda nalabako essomero bampita ng'omwana afunyisiza Nansi olubuto eki yagira omukuba empiso n'ekyuka nga Nansi tamanyi kyakola Nansi afunye olubuto okuva muyizi kale zino relationships zino zihappeningira ddala naye tugenda kola tutya abasomesa osobola okubeera ng'olina akabiri katono naye te nga principal ekufuga esinga eggwanga lino obunene omwana tajja kumanyiira that disrespect gye twayogeddeko nti abaana tebakyawa kitiibwa abantu bakulu bigambo ki omusomesa balina okwogera olwo ng'omwana amuapproachinze bw'atyo madamu onkuba madamu talina boyfriend avudde ku campus ayingiddewo naye agala okulya ebigambo bwe bityo omwana akimugambye mwana myaka 16 akimugambye 16 abatasobola oyayita mbalala ebyo emitawana giri kuva ku senior 5 senior 4 mulimu ebivubuka ebikulu mulimu ebivubuka ebikulu nga kirina 27 nga kiri mu senior 4 kati mukikyandolinga mutya ekyo nno omusomesa gwafuna challenge bwetyo ddayo weekebere what are your ethics otambulira ku ki oyambala otya abasomesa ennaku zino ayitawo mu kasikaati n'ogamba abaana baffe bali ku ki n'atayogedde naye agaana naye lwakutya naye madamu ono kaali nsisinkana mu lukuubo weeruti nikimugamba nyabula yes kubanga abasomesa kebera oyambadde otya bw'obeera mu baana naddala kati fe abasomesa A-level kati njogera naawe asomesa A-level ng'oli mukyala okyali muto myaka 25 abo b'osomesa mwenkanira ddala yes mwana akulaba nakulamu ekyama osibye omubiri akabina okasibye bulungi bwoti owandika ku lubaawo eno ebbere bwe linyeenya eno bw'okola otya enviiri omusomesa ate oli mu kakondo wooti kwegamba bw'okuba akakondo mwana bw'atasoma
bw'alowooza ku bulungi bwa madam. So bw'ekyegeza bulijjo abasomesa abakyala musikiriza abaana baffe ab'obulenzi. Mukikola inako mukikola intention, is it intentional oba kijjabuzi? Abantu abamu ng'era abaana bwe tugambye nti balaakinga voices of reason n'abasomesa nabo era baba mikono gy'abazadde abafaanana bwe batyo, kubanga waliwo w'otuuka ng'olaba ddala olina dictatinga ku kiki oyambala. Oyinza okuba ng'oli musomesa wakula bulungi, amagulu gali ku pointi, akabina kyekyo, akawato kyekyo, tonnazaala, ebbeere litudde weyina otuula, kati n'omanya nti nina kwambala ki nga ŋŋenda mu kusomesa era nina kwambala ki nga nfulumye. Kati bwe tumala obutayawula ekyo tuddira engoye z'eno ne tuziteeka eno, kasa tumanya nti si mpale, empale yokka si eri indecent abasomesa. Ne sikaati zino manya sikaati entuddeko kwenkana ki, emikono gino giri gitya, cleavage eno ekoze etya, kuba bano abaana b'osomesa bantu balina omusaayi ate n'abamu nno bakusinga n'obukulu. Twagenda ng'eyo mu field work tuba tudde mu baasi abaana bawulira bagamba n'ekikazi kya geography ekyo bannaaye njewulira kya geography ekyo bawulira boogera ekigeza abaana babeesunga dda. Kati babeera bamulabye omusomesa oyo nga olina free nnyo nabo, osaaga nabo, kakati olina by'omunyumirwa nabo nga babinyumirwa, ne bajjawo the other respect ey'omusomesa. Osobola okubeera friendly n'omuntu naye ate nga tacrossinga boundaries. Teekawo ekyo ekiraga nti nze ndi professional. Lwaki? Kitandikire ku bw'olabika, bw'oyambadde, ne bw'oyogera. Ne bw'oyogera manya toni ki gye nkozesa mu A level ne gye nkozesa mu senior 1. Toni ya A level tegenda mu senior 1. Kwa bano bato bakyali chili, bakyali playful and all that. Bw'ogenda mu A level mean business. Omwana waba akuwaanye tasobola kuwaana, akuwaanira munda. Ayizo kigamba tasobola. She look smart. Mwami kalema eyo yentandikwa y'okumanyiira kw'abaana. Anti mutuyigiriza oluzungu tuli mu class senior 5 oze gambe, oh Madam Aisha, you look so smart. Thank you. Today. Thank you. Okay, so that compliment yo kayokera. Tajja kwongerako. The tone you give, response yo mwejjira. Waliwo oli agamba kati ngamba, Madam Aisha, you look smart. Oh, really? Yes, and sexy. I know. Ne tukomawo. Nedda, anti kati eno response gye muwa drives the conversation. Kati oli agamba, hey Madam Aisha, you smell like, thank you. They'll keep quiet. And there is nothing to add on. Naye natandise n'okwemologotsa yetunuza nadde eno nadde eri, ogenda kumuwa chance egamba nti pala madam bannange simanyi oba omuntu anaatulako kumpi naawe, omwana atandika okubuuza ennamba ku 2 ez'ekiro aze mu staff room. Yes, anti consulting. Waliwo abaana bano for example abayingira tubamanyi musome nemubakkiriza uniform abamu bazisala uniform abobuwala nasala uniform nayingira mu class nemubaleka mwe bennyini abasomesa ne bakulu b'amasomero. Amasomero tweguyiza nnyo abaana. Kiri mu kweguya? Yes. Otya okunyiza client. Tubafudde ba client tebakyali baana baffe. Ffe twasoma omusomesa kubanga kitaawo nga teyeetaaga authority endala. Nga ne muzadde. Era akugamba gwe nkuzaalira ddala nga toyinza nawakana. Ng'era akusabula obuggobo n'obulwa ne ujoloopa kuba kkubira mu principal. Naye kati essaawa zino omwana nagula mugule. Nze omwana ankwatira ku mwana nze eri essomero nga mukyusa. Nze sente zange nze nzirina. Omwana n'amanya nti nze ndi kabaka era omuntu wange nja kukubaga ogambye ki? Mami, eno bagambye ti ovuga zambwa. Nodduka aliwo yo master wa naleero. Omwana wange omanyi nziva abaana tugula bagula oyo omwana alimu obukadde 5. Kati omwana ono n'amanya nti kati n'omusomesa n'agamba oba asaze uniform mbadde nennyina bwali. Oba ayambalanga bw'ayagala tombuulira nze wano najja kwera. Kati tukyasomesa twera tuli ku kyeyo. Bwe nzija n'enkola mpa sente zange oba abaana bafuka mu sowaani bafukemu. Oba kiki abasomesa tuvudde oba abasomesa muvudde mu ngeri gye tulina okulera abaana, naye ate ng'ekibaleese twagambye ekisooka muzadde, ekyokubiri omusomesa ali unprofessional, ekyokusatu empisa ezisiiwuse mu baana, naye nga zonna zivolvingira ku muzadde n'omusomesa. Gwe omuzadde azza omwana ku ssomero olaba uniform bw'ajambalamu. Waliwo sebo omuzadde gwe nasanga ng'omwana agendera mu leeya ku ssomero. Nga wansonga ki? Nensiba ne mugamba oyadda ku ssomero yali mukwano gwange. Nangamba yadda ku ssomero naye maama kyetuliko aganye okwambala uniform. Omwana aganye okwambala uniform.
mbu first day tajja kwambala uniform kubanga abaana abalala bajjira mu leeya. Omwana omulala nze sinze muzaala. Bwe tuba tugenda mu ssomero waddira mu uniform. Lwaki ate nkuzaayo nga tolina uniform? Awe mutalabira nti baazisala. N'akusiriwaza bw'atyo. Mugambe yambala uniform. Utambe naye ng'ali mu uniform. Yes, ng'olabe ekisambi kiriwa. Omwana ateekamu ka uniform n'amapesa wano yagasaladde ebbeere lizunga buzunzi liki. Gw'omanyi ozizaayo omwana ku ssomero. Kumbe. Yes. Kumbe otuletedde obuzibu ate n'abasomesa bwe bamulaba nga bagamba banne nnyina yamuleese naye. Togamba badde tagiraba be banaamanya. You know? Olaba nti waliwo ata playing their part. Wabula ofaayo nnyo okumanya amatate mugalekaayo. Bannange conflicts z'omwana muleete munnyanguyize gundi. Baleete mwerabire ekyokulya kyono. Naye tomanyi kiki kyatadde mu keesi. Waliwo twogera ku side zombi ne side ya government. Government of recent yali ereeta proposal nti abaana bano senior 4, 5, 6 bagende bateeko kye bayita sex education. Omwana musomesa sex education ku ssomero. Kino kiine engeri kiyambyeko oba gye promotinze okweyagala kati wabasomesa n'abaana. Sex education ati n'abamusomesa they are not sexually educated. Yes. Omuntu wawulira sex education addukirawo mu kitanda. Ne kati ffe abali sexually educated we know what it is. Era abasomesa bano amasomero baganaafuna abantu abali educated mu areas bwe zityo. Mugenda wulira nga sex education temumutya. Naye kati ojja kumusomesa yasomayo ka psychology bwe kati gye batusomesa eno mu teaching eno. Agenda sex education abagireyo obukodyo bwonna. Nga kyategeeza. Kyawulidde. Ate naye mutuufu but at which age? Eyo package ogiwaani. 18, 19, 18 tannatuuka ate kumanya styles ezo z'omusomesa. Bw'aba azimanya ali out of order. Yes. Bw'aba azimanyizza kati ewaka tetugaddeewo n'essomero ne tutagalawo omwana ne tumwalibate to read, research, do whatever they want with their bodies. Naye bw'oleeta sex education from a sexually educated person ajja kuwa omwana phase gy'alina okufuna. Dozi gy'alina okufuna nti o senior 1 ku senior 3 awulira ki. What is their age brackets? Nina kwogera ki. Scripted. Sikumala googera nti omanyi nze kati sex nga bw'okimanyi temukimanyi mukimanyi. Nina gye nagendako nga bankyazizza ne wasookawo omuntu professional n'ayogera ebintu ebisaategeera. Anti sex mumumanyi si kyekyo. Yes! Kati ng'abaana responding according to what they know. Bw'oba ogenze mu ekyo gw'olina babuulira kituufu so si kubuuza kye bamanyi. Kubanga gwe ekituufu okimanyi ate ne kye bamanyi okimanyi. Kuba ti their age naawe olina bye wali omanyi. Omwana omusomesa bye mulina okukola ne n'afuna n'agamba nti no kipracticinga. Wonga omugamba ino okigezaamuko. Sex temulimu na practice. Sex education temulimu na kikolwa kya sex oba kikolwa kya kwegatta no. Twakyogerako nti kyekikula ky'omuntu n'engeri gy'atabagana n'ekikula ekirala nti gw'alina amabeere okitegedde totabagana n'atalina mabeere. That's a bare chest. Yes. Tebigenda kukwatagana at any time. How would you protect this chest from the bare chest? Okiraba? Below the belt conversations tulina kuzoogerera wa. Tuzoogera ddi era naani. Okiraba? Naye abantu ajja azze kusomesa baana sex education musomesa kumba alina akawala ke yeegomba. Mu class. Oba obuwala busatu. Bali ayo bakonfusinga abaana baffe. N'amulaga nti n'akola n'amaloboozi. I've seen teachers naye abasomesa mutukoze bubi. Unprofessionalism bavuze bubi. Kyova olaba nti ebintu bino bitutuusizza wano. Nti omusomesa yeegomba omwana buli ddakiika gwaweerako example. Buli dakiika yatwalayo ebitabo Mr. From. Buli ssaawa yabeera amanyi answers. Babawadde ne marks ezitali zaabwe because they are luring them into this sexual relationship gye twogerako wano. Omusomesa okwagala omwana ofaanaganira ddala n'omuzadde atali wa buvunaanyizibwa. Gavumenti yammwe eno yayogerako ku nsonga era yakikubaganyako ebirowoozo nga bagamba nti abaana mu bupakingira obupiira bugali mpitawa condoms. You know what no sometimes teach promoting ekyo nakiro obukaba mu ssomero. Government ndowooza etuuka nebeera overwhelmed. Kiki ekigenda mu maaso. Government buli lwetaafa eyo nnyo kunyweza
product y'abasomesa gye bafulumya ku institutions zonna byonna bajja bikola tebajja kufunamu olw'ensonga nti bw'owa omwana protection you're protecting them from what? From the teacher, from their fellow students. Oliaga omwana wange owaaye kamu obupiira buno tafunirayo olubuto tafuna olubuto ate nga n'olwo omuzadde apaakinga pill plan kitegeeza nti abazadde mukimanyi nti abaana mubeegadangira ku ssomero kubanga wano ewaka era basiiba batutigomya naye tetufuddeyo kwogera ye program gye twakolako nti parents fear their children and things concerning sex ne tugamba omuzadde vaayo eno manya nti omwana amanyi naye gezaako okukaabinga nti kyamanyi kituukira mu bbanga ki naye abazadde naye yennyini yazaaliramu esittu ne kati olutuuka lindako ng'omwana omupaakingira ebintu ngoleeta obupiira ng'omuteeramu ng'omugamba otyo olwo simanyi bwe babagamba naye ekyo si kituufu it doesn't omwana olinga amutumye nti bwe buggwawo kuba okitegedde era ajja kukuba agambe muzee oliko mu dduuka awo anti buno bwe wampa tebuliiwo ngulyayo obupiira kati n'omusomesa naye otuuka n'ogamba naye kati omuzadde bw'aba yakoze bw'ati ng'ayambiddwako gavumenti kati omusomesa agooyingewa olaba nti tewaliwo ayimiridde wakati awo kutaasa baana omwana ye kyagenda nakyo ate ne tumubaakinga ffe abaali mulwaniridde no ekintu ekimu tekijja kufuuka kituufu kuba abantu bangi bakikola akati njaga tuyambe omwana anaatera okudda ku ssomero nti singa ayotuse ku ssomero omusajja omusomesa onewa mukazi n'amugamba nti simi ntwalye ebitabo bino otuuse mu ruumu oli mwana wa buwala so yagambye ntwalye ebitabo bino otuuse mu ruumu agambye agagambo mwana gwe you know what nja kukuwa 10 ku 10 kirina mu 9 ku 10 singa webaka nange omwana alina kukola atya okwetaasa ayagala max nayinza okuba tayagala kwebaka naye ayagala max alina kukola atya kati gwe nno omwana ali mu mbeera eyo sooka omanye nti oyo omusomesa obulamu bwe yabwonoona oba waali bwabwagala mulwadde we buli obulamu bwe waabwagala kati gwe omwana tayagala kukomekkereza nga musomesa oyo olina kukola otya omubiri guno bwe guba gugwo gw'olina okugulwanirira learn to say no to appropriate questions gwe ng'omwana there is life after the marks ojja kufuna ekyenda eky'ekikumi ekyoba emmeka naye at the end of the day kirimu ebintu bisatu kirimu olubuto kirimu obulwadde oba HIV kirimu n'okuva ku mulamwa naye musomero bakugoba tomazeeko kusoma yes anti kweko okuva ku mulamwa totuukiriza kyolina kutuukiriza kubanga okoze ky'otalina okukola mu biseera by'otalina kikoleramu gamba no yes learn to say no to inappropriate questions beera ow'olugezigezi mu kaseera w'otasuubirirwa mu abaana abasirise babajooze nnyo kubanga musirise kubanga asirika learn to speak up vaamu ekigambo kye batakusuubiramu nze ngwe kubanga oyagala ngambe no anti n'oyo akusomesa yagwa ate asomesa teach already bw'abanga teacher then yagwa nnyo kuba teacher w'otuukira okugamba omwana ekintu bwe kityo wagwa tolina nakubeeraawo wooli tetumanyi na bbaluwa ezaani yazikuwa twolekere ku sayidi y'omwana ow'obulenzi omwana ow'obulenzi madamu agambye omayitaba madamu agambye leeta ebitabo ebyo mu class leeta ebitabo ebyo mu ruumu come see me omwana ze ow'obulenzi abalenzi mukimanyi nammwe abalenzi tujje tulinga abakazi omukazi omusanze mu staff room alimu yekka oba omusanze kale ewuwe otutya ebitabo omulenzi alina kukola atya mu kaseera ako naye ebyo ebintu by'okutuma abaana ebitabo bikyaliyo bikyaliyo kakati gwe omwana anti omusomesa amaliza okusomesa alese abaana bakyakopa nosi bakyakola work yinaga obudde bumuweddeko agenze n'agamba Kalema bring the books to my office nga gwe class monitor ne oba si gwe oba ye gwe kale mutya nnyo okwagala ba class monitor be balina okukola ekyanti nga mutya nnyo okubaagala abasomesa abakyala tosobola kwagala muntu ali mu buyinza kuba naye jjukira aba alina obuyinza aba alina dominion ye alonze omwana yenna tojja mugamba nti ticha sijja kuba sinze class monitor osobola okugaana mwami Kalema
abaana tulina kati okubawa kuba kati abasomesa bye bavudde mu kigera ky'obusomesa n'abaana balina okuseeseetuka okuva ku kiri nyabo yes omwana n'agamba nti omusomesa n'amugamba nti kuŋŋaanya ebitabo bya banno obyete mu office n'ogaana n'ogamba nti sinze class monitor obuvumu bwa bujjawo abusobola abaana b'ennaku zino mwami Kalema kyova olaba omuzadde ono omunenya nnyo bw'atayimpawaringa mwana we omwana ayimirira n'akugamba ekintu n'otya n'omugamba vamulayi n'agamba I will not I came here first yes beba abaana n'olaba nti n'omuzadde we ayina kyamutadde muno tebagenda mumanyiira toli mu kuteeka mu baana mutima I'm not the class monitor ng'akigamba omusomesa yes anti kati naye amutumye ng'atamanyi protocol eri nti okuva ku teacher classroom teacher class monitor oba class monitress be balina okukola kino kale incident eri ezzeewo nga kituufu gamba yita ebitabo n'obikuŋŋaanya n'obitwalayo tuse mu maaso ga madamu antunuulidde ankubye oluuso ne muliza oguuso mu kaseera ako tatuse okugigumira omulenzi nina kukola ntya abalenzi balina amaanyi no gotayinza nabbawa omulenzi ta reading gestures abalenzi they look abawala bawulira kyova olaba nti abasajja kibanguyira nnyo okwana omwana omuwala kubanga they are speaking to their inner person naye omulenzi ne womugamba tawulira oyinza omugamba because for them natural abasajja tebawulira baba wayalinga bwe batyo tebawulira kyova olaba omukazi akuvuma n'akumalanga naye owulira byenkugamba nga wooli naye nga you have closed tutuse mu staff room wali wennyini awo omwana omulenzi kizibuwalira madamu kizibuwalira madamu nnyo okolaki yamwegomba dde olwedda nti ekugamba kati n'amugamba ebigambo kutasa mwana wa bulenzi omwana alina kukola nti madamu omulenzi tawulira mwana gwe nno nkwagala madamu njagaza ki jangu wano olabe najja mukola omukyala omusomesa omukazi okwana omulenzi kiri ndowooza nga 2% si kinene kubanga ekisooka ffe tutya nnyo tugaana omukazi atya nnyo ekyovula ndowooza tebaatuwaga kwana osobola olaba n'omusajja neno gye tukulidde neweegombedde nzinoga nti naye ayogera ddi kubanga otya gwe bw'onootuukayo bw'anaakugaana eyo bulo gy'anaaba kkubye bw'enaagwa wansi kiyinza okutwalira emyaka 6 nga toddanga kati abakazi we fear to be rejected kati omusomesa omukazi kizibu nnyo okwana era gyayita mu birabo ajayita mu byakulya kuba abalenzi baagala nnyo ebyokulya ayitemu ebyo akole ayinza okukolera emyaka nga 3 ng'omwana tamanyangako nti madamu kyayagala kirala okitegedde naye bw'aba akitegedde omwana nga madamu ayongeddeko n'obubaka ataddeko agoyinze pasono ekintu akitaddemu omulaka omwana ono alina amaanyi agagamba madamu nti naye alina asobola okugamba nno bw'aba takyagala yes naga nti nedda namugamba ekyo tekisoboka ekyo kivanga ewaka eno waliyo basis naye kino kyonna abazadde bw'abanga n'omuzadde naye ali awo atyo n'omwana naye ajja kubeera atyo waliwo abazadde mwami Kalema mulembe guno ng'abakyali grounded ng'era bw'oyogera ebitakwatagana tebukya singa ategeera nti something is happening to that era abo abaana abasomesa tebabeemolerako era babamanyira baga nti pepa ya Kalema yeebuze tetusobola kwebaka maama wa Kalema mumumanyi mwagala batugobe wano naye waliwo ayani temufaako oyo taata wakale oyo yajja kukula bukuzi wano kwegamba kituzzayo no ku muzadde omuzadde beera senta y'omwana nti bwako ebigambo by'omugamba bw'akuba essimu towuliriza byakulya byokka mubuuze mga Kalema gwe oba otufaanana kyogamba abawala tebakwana mwana gwe mami n'obuwala nze mpuyisaamu nze sagala you hear the response then waliwo oli agamba nti nga bankwana bati asibakuba n'obbakuba that is another response kitegeeza nti omwana akyali ku stage naye naawe omuzadde otyo kyogera ate bwe naakyogera aba tebannamukwana ate ne bamukwana kiteekeyo because alivinga mu nsi erimu abaana 4,000 5,000 tosobola kubeera gwe ng'omukugira eddoboozi limu yogera omuzadde paka bwe kinaatuuka nkiga naye maama yayogera omwana ono mutandika otya okwogera naye avudde ku ssomero bali mu holiday omuzzeeyo kale ku ssomero nti abasomesa tebakwana kakati omuzadde ali eyo
tuzo omwana wo kimanyi teri alumirirwa nga talina kigendererwa nti omusomesa ono buli lwakusukkulumya mu banne mu banno n'obeera nga gwe bisaawa gwe gwa praisinga buli saawa gwe waliwo ekitali kituufu genderera ebigambo ebyo omusomesa byagamba bwakuyita nga togenda wekka mugende babiri gane munno mukwano gwo ate ne munno naye munnyonnyole nti waliwo kye sitegeera wakati wa master Kalemono so every time he calls me omusomesa ajja backinga off kati atandika omutulugunyiza mu maxi that is how it comes nti omwana ono amala kuteekawo defensive mechanisms n'amanyi omusomesa naga ayagala kunnyooma kati kankwate kyakyalinaako buyinza ze maxi zezo zowulira ebibuuzo by'omwana tebyadda byabula omwana mathi yamulema simanya biki biki ate nawe omuzadde n'oganga ogwo otya mathi nze era nja kukubangwasa omutwe ogwo find out naye gwe oli mu kugamba genda ewa ttica muwaayo ne ssente bakwana abaana bammwe abazadde onaga gende wa teacher anti teacher omuweza coaching buli lwaggulo laba teacher genda ye wa mansi talwaki tonoonya n'azimba nnyo kubajjukira akakwana ne kagaana kajja ne mukwano gwako n'agamba kati nja kuyita mu nnyina munnange omwana oyo tajja akola bubi nnyo mu maaso kyokka tajja ate muyita andaba enzekka naye buli saawa abana bigurupu kati naamuyamba ntya kati nno omuzadde n'okyuka lwaki tonoonya musomesa onjagaza ki mwana gwe genda yewa teacher wamma teacher ebiri gigino munyambire kati omusomesa bw'ovaawo n'akajjala n'agamba wakirabye wakitegedde oyogedde ensonga kubanga kiba kibi otugenda ku ssomero for example kekinga ku baana bebakola nenkwatayo ebiri etaano nenjiwa omusomesa nemugamba nti omwana wange nga mwebaza okukola ki okulabirira abaana baffe tekyali badde kibi singa gw'okiwaayi n'omutima ogukifuna bw'atyo naye ebiseera ebisinga bw'omuwa ssente ezo babalimba ne maxi ze bafuna abaana kuba atyo okunyiiza kubanga ojja kuvaamu 10 n'amuwaza atakoleredde omusomesa ono bwe tuba nga asasulwa omusaala n'alimanyiza nti omusaala guno yali gukoleredde naye viddi omusomesa nnyuka ne ssente ezikubisa mu musaala gw'emirundi 6 anti buli muzadde okunfiira ku mwana ne gwatafaako ne gwatalabangako nze sisasula bwenti so kibi abazadde balina kikola si kirungi kyali badde okusiima kulungi naye siima kyolaba ate ng'omuzadde ogenze ku viddi sooka oyogere n'omwana nga tonagenda mubasomesa bawaayiriza basomesa balimba kuba ayagala akulimba omwana we amufuule kataala so that osobola okuvaayo gy'oli badde ne musafu ne bagamba leero ne maama Kalemasi atavaako ssente omukazi oyo yakodowala n'akutuuza n'akwogeza n'akola atya babeere nga baba preparing ku malusu owe kambuuza ekibuuzo abaana bano babakuwaana mmwe nga basomesa abakazi muloopawa kuba mwezi okote mwina kyakkola abakazi battu muloopawa mmwe sifunanga omukisa ogwo ogwokwana ogwokwanibwa omwana nga mwana yakwanya sigufiranga kate nsuubira nti teguliba kuba nze nepakeginga mu ngeri nze eyansomesa obusomesa yansomesa kuzaala nga sinnazaala nti oba maama ow'abaana abo you're supposed to be a voice of reason, you're supposed to mentor, guide and counsel omwana omusomesa ekyatamanyi kati buli lwate bw'ofuuka ng'ate gwe ekyokulabirako obeera ovudde mu ekyo naye abo bonna ndowooza be bakwana tebaloopa kiswaza okuloopa asirike kimunyigire muli omwana amutege ku kisenge agiving in olwokuba ati okuloopa omwana tasobola kunyigira ku kisenge lwaki anti buli lwolaba nti otandise okumanyirwa abaana change tactic nga bw'obeera ng'osomesa bakugamba nti singa tebakwata mu approach eno bazze eno singa era kigaana bwe kiti bazze booti kati bafulume basomesezeeko mu compound classroom erabika kiganye kakimutuuseeko obulenzi lumulumbye madamu onkuba okola kyanasa okwemoola kati awo wogirayo defensive mechanisms zo ate nga si mu bubi don't push that child so much kubanga ekisooka naawe oli inappropriate nga bwe nyambadde bwe nti teri mwana asobola kujja kuwana no ng'oli smart omwana tasobola kutomera oli smart naye oli casual smart ayagala bali casual smart kino tebakyagala jjukira omwana wakwanira omusomesa naye aba museegu kati alina ebifaananyi by'obuseegu byalaba kati madamu nakuba akasikaati ng'aka Nicki Minaj alina ebifaananyi by'embongo they don't love this gaga oyo
omukazi ayinza n'okugobya ku ssomero oyo because balaba by the time you cover up you're respecting them. Tianga omwana yamugamba nti ticha gwe nkulamu abaana bange ngamba abaana abo ayina we yabalabira ticha ayina we yatuulira obubi nalaba abaana be kati ukama katonda kati ticha ayina we yasibira ebbeere omwana ngalaba abaana bayonka yasiga omumwanga gwa yero Adamu mama abaana be asibye akaviiri ke ka pinki yona mama abaana relationship eyo ebeerawo wakati wa omuzadde wakati w'omwana n'omusomesa teba successful teba successful omusomesa omukyala oba omwami omusomesa nga mukyala n'omwana omwana yes ekyokulabirako nyinza okuba ekyokulabirako president wa Bufalansa Emmanuel Macron ye wasa musomesa we yamwagalanga bali mu class n'omwana we nyini gwasoma namwagala kati babo batambula jjajja n'omwana amini omukazi n'omwana omukazi tebbawe kakati ezo kati ekyo nawe kikwewuunyisa tulanga okyogeddeko noseka those are rare cases era bwe ziba zibaddewo kyakusekerera omusomesa talina ddembe kwagala muyizi eryo teriba na ddembe but ali above 18 ali above 18 naye gwe oyambadde obeera ng'omusika omuto ate okwagala batabani bwe yasikira bagamba love is blind awo tewaba laavu awo wabaawo empisa wabaawo obuseegu laavu ekula ddi omusomesa omusajja ate yenna asobola okuwasa omwana we omuyizi we naye singa aba amukwanidde ate out of uniform kyetukondeminga kati ye uniform ani ogete waba laavu ekula ddi laavu nesobola omusomesa omwana okuva primary okuva senior 1 paka ku senior 6 mulaba amaze senior 6 afulumye akyali mu ssomero laavu erinnye ye teba laavu anti oba okozesa obuyinza bwo kiringa kati president kukukwana takulekera choice because he has all the good things olaba obulamu nga bukyuka ku makya kati n'omwana ono omusomesa bwamukwana ayinza n'okuba tamwagala but because tagenda kubwa mbooko ne bwanaatuuka leeti mu kiraasi alaba privilege ezizokka ze zisooka wano kati buli lwobeera mu kifaananyi nti gwe olina upper hand olina upper voice eyo teba laavu kyovula mubukwana ne mutuuka eno ne mubuwasa ne bubasooka bubacunya nga nabo bufunye ground nga kagamba naye basajja bonna ono si ye yasha yali tamanyi na kino omusajja tamanyi na luzungu you know atandise okucomparinga naye wali obeera a bull in the kiral oli musomesa wa English olina poetry tawuliranga na ku luzungu lwo ne lwalaba mu TV taluwulira kati naga nti naye ono master bane agenda ofuluma nga abaana boogera oluzungu naga nti temuli kati olutulata bana choice nene teguba mukwano abasomesa lusinga babeera bakwanya abaana baffe bibonerezo ki ebibaweebwa nomale mu busomesa bwammwe babasibe bave mu community kubanga buli lwokozesa obuyinza obubi obeera mutemu omusomesa omwe asobola okukwana abaana 10 ku ssomero limu abaana balwana abaana tebakyasoma abasomesa nabo olubagambako bw'abaana ne headmaster nga yabakwanye n'agobya abasomesa abalungi bonna essomero laba bwe lifa ku lw'obwenzi bw'omuntu omu yes headmaster n'akwana omwana buli musomesa avaayo ng'amugoba buli ayogerako ng'amugoba n'aleeta abana abawagira abawujja obunyama anti okwanya oyo naffe kati tukkirize wano kwegamba essomero ne lifuuka omusomesa oyo yeetaaga kujja mu banne osobola okwegomba omwana yes naye mugumiikiriza afulume uniform bw'oba omwagadde gwe ng'omusomesa omusajja kuba babavubuka nabo bato bajja nga bato ne bajja osobola okwegomba omwana abaana bamuddala balungi naye tomugamba watch from afar mulinda amalirize tandika okumuteekamu bye wali agadde amanye nga toyogera nti nkwagala biki bino weebityo bw'agenda ku kampasi bwepa goberera kuba waba ayina choice alabye abavubuka banne alabye ku basajja ab'essente alabye lwaki omukwatira wano nga talina choice ate ye mbwongo bwe tayagana musajja wa bigere gw'oli ku bigere naye lwakuba kati essaawa zino olya kawunga nga bijanjalo bisiike ye alya si bisiike alaba nti yeye emmotoka yo naye bw'anaagenda ku kampasi n'amanya nti ne pizza bamulya kale ate gw'okyanyumya bijanjalo bisiike muwe choice
Yes. Ne musomesa gwe ne kwatya ku mwana wange nja kulaawa. Nze nkulaawa byaddala. Nkulaawa. Obugambo busemeka tumaliza program. Olunaku olwaleero. Eri abaana n'eri abazadde wamu n'abasomesa. Kansooke n'abazadde. Abazadde buli kintu kyonna ekiba ku mwana ovunaanyizibwa. Omwana wo bw'aba ng'agenda ku ssomero mutuuze yogera ku ebyo naawe baakusumbwa naffe baatukwana mu masomero. Kuba kati ndi muzadde era mmanyi what to tell my daughter nti bw'oba ogenda ku ssomero kino na kino na kino na kino. Kati naawe omuzadde ebigambo ebyo manya nti gyebiri bikoleka. Omwana abadde okwo ku TikTok ng'alaajana lw'omusomesa omu eyamulemesa okukola pepa ya ICT. Omusomesa natunula ne ŋŋamba nti okay so kati n'ekintu kikuza okutuuka ne ku kino ne UNEB bayingiddeyo. Kuba badde bakoma wano ku booti, ku midi, ku endi naye kati bakulaakulanye nti omuntu asobola okutta obulamu bw'omwana wo olw'ekintu ekyo nakuba gw'osasula fees. Kati bw'otawondera ssente zo gye ziraga kati omwana wuuyo senior 4 ebibuuzo tebiwera. Omuzadde gw'olina okuddamu ate era oba osse future ye gw'olina okuddamu okusasula ne ssente tozirina. Kati omuzadde yimirira eri omwana oyogere naye omulage ensi bw'etambula. Muleete ewaffe obuzibu mwami Kalema. Uganda oba Africa. Psychologists bano tebatubalaamu oba magezi. Muli batono musangibwa wateri abamanyi. Tuli bangi nnyo. Tiri amanyi bye mukola. Tuli bangi nnyo. Baloza bannayuganda tebetaaga counseling. Tukola ekyo ky'otasobola. Tumulaba mu firimu gye babateekamu ekitiibwa eyo. Tukola ekyo ky'otasobola. Ekigambo ekikulema ne kisikattira wano nze nkiyisawo with ease and professionalism. Omwana ono n'akifuna ate n'akitegeera. Nze nkyusizza obulamu bw'abantu baana bangi. N'oyogera n'agamba kale kino ng'omwana takiwulirangako ali awo akuze wa myaka 18 tamanyi nakiriko abasomesa bamutawaanya gwe omukubira results abasomesa bamusaba bino. Kati omuzadde komawo bw'oba tokisobola noonya ba professionals. Noonya ba counselors tukuyambeko kubanga at the end of the day gw'ogenda okaaba. Oyo ye muzadde. Kati omusomesa gwe nno omusomesa ekyo kyokola omwana wa munno leero. Bayibuli etugamba nti kyosiga kyokola otya kyokungula. Tiisa. Naye nga tonnatya tikutiisatiisa mwami Kalema. Omuntu yenna akola obubi anti ye bw'ajja okugamba naye living a time. Omanyi obudde buli ekintu bw'okiwa obudde otukanoga kale baŋŋamba kale singa nawulira. Omusomesa kyokola kikyamu okwana omwana wa munno gwakuleetedde okusoma kimu. N'omwana ne bw'aba akutadde mu mbeera eyo etaliiko kati ate gwe ejjayo professionals kuba baakutraininga. Oli trained oswaza essomero lye wagendamu. Bw'oba gw'okyawangulu ekyo nga tebannakukwata ddayo nsoma akatabo ako code of conduct. Omwana ono mutunuulire nga omwana wo nti singa abadde wange mufune omutima ogulumirwa. Abaana baffe mubasiiza obulwadde, abaana mubagisizaamu embuto, mubafunyisiza embuto, mubalemeseza okusoma, abaana mu disorganize obulamu bwabwe, empapula muzibuziza, maxi muzibuziza, alemedde okukola kosi gy'alina okukola because oyimiridde mu bulamu bwe. Omusomesa ekyo kyokola si kituufu, tukivumirira. Era nawe omusomesa bw'oba okyawangulwa eyo ensonga ndowooza weetwale ku poliisi weewawaabire nti ngudde mukwano n'omuyizi. Yes. Munzije mu bantu sikyagwana kubanga okozesa omwana oli omukozesa bukozesa ate tomwagala. Ate omuyizi ye omuyizi kati nno gwe omuyizi gwe bakwana bakugamba nti oli mulungi ate ng'oli naye ate gw'osinga obubi. Yes. Olimba buli muntu lwakugamba nti oli mulungi kiringa genda mu kkomera omuntu agamba nti naye nalabye omusibe banaye oli omusibe anyirira. Ekibambaza uniform kufaanagana. Yes. Obutawula kirungi na kibi. Okubalabira ffenna wamu bwe muba mwina ki brown kyammwe mwenna kati omuntu buli lwakusooloobyayo n'agamba nti gwe wadde ofaanagana naye oyitiridde. Oyo ye mutemu wa bulamu bwo, ye muntu asinga okukyawa mu nsi muno era buli lwakugamba nti akwagala manya nti ye mulabe wa asooka. Olw'ensonga bw'ebanga education eno gy'ogenza okukola ate ye agenda kukudivertinga atuzeewo omukwano ku bino yonna. Ensi mukwano mwami Kalema bw'omala senior 6 n'ogenda ku university era ava eri eyo nnyingi. Bw'omala university n'odde ffe tuli mu mukwano tuli wano teri n'ayinza kukugambako kigambo kwata ono otooli otoono ofumbiddwa oli
kati essaawa zino oli bwakutuuza ku kazito n'ayagala okwambula ekyambalo ekyekitiibwa because uniform is respect. Olaba ne bwe tuba tuvuga mu mmotoka omwana ali mu uniform osiba ne bw'aba mukazi mukulu naye ng'alina baaji wano eraga nti asoma tokkirizibwa wadde okumusemberera. Uniform is respect. Kati omuntu okwambula ekyambalo ekyamaanyi abeera ku divalye wenze kiringa musirikale olabeko musirikale wa polisi ng'ayita obuto oba w'amagye baabagaana bakwanya mu byambalo naye nawulire babagondezaamuko nti osobola omugamba yakagamba list obeera oddidde gavumenti ya Uganda yonna kwegamba n'ojambula era mu sirikale olufuna olubuto uniform ogiteeka wali tekolagana n'abayaayi n'oyambala ngoye zo paka lw'ozaala n'okomawo n'okwata Uganda n'ogiza ku mubiri. Kati gw'omwana okwambula ekyambalo ekyo ekyekitiibwa oba oddidde future yo yonna oba ogiwaddeyo olw'akantu akati ne babawa chipusi bumonde nno busiiko obwo ezo si chipusi basalasala omwone ne babusa mu buto buno obuto w'ebiveera ne babusiika ne bukala mu buto yasuzeewo kati ekyo naawe okisobola omwana w'essomero say no to student teacher relationship, the power is in your hands. Amaanyi gali mu ggwe munda, learn to say no, run away. Bw'oba kiba kisoboka gamba omuzadde akunoonyeze kansila obeeko by'omugamba tujja kuyamba. Nalaba ku mwana agamba nti ku ssomero yalwala kibayita agamba nti omusomesa omusajja mwana muwala ng'alwadde bayita insiriambo. Insiria bye biki? Insiria no mbeera. Embeera ki? Omuntu agenda n'akujja w'olina okuba n'akuteeka ewalala nga mulina kubaawo babiri ate n'akulekawo n'avaawo ng'akututte mu Maldives si ya mukwano oli Zanzibar ku mazzi omulaba nga akumasajinga obugere ogenda okanira amaaso woti ng'agenze kati embeera eyo gy'oyitamu ng'oyaayaanadde mu continuing ne kino first of all akujja we wali hysteria tebamulwalira awo wotudde nti mbadde mu class n'endwala hysteria obwongo babushiftinga okuva wano ne babuyingiza mu nsi y'omukwano omungi ennyo nga buli wootunula olaba kalema olwota kalema ozibiriza booti n'omulaba kyova olaba oyo omuntu gwobe abeera akututte mu nsi eyo bwajja tebulina ddagala. Ensi yatalina ddagala basobola kweta musomesa gy'otasa omwana tewali ddagala limiribwa naye embooka ekola hysteria embooka emuwonya kibooko abaana abagira nebagira ku kitanda omukuba kibooko nadde anti n'azuukuka n'ava mu nsi eno n'akomawo ku reality kibooko ebiwonya mumundeetere agambe nti nze njagala tica gundi nyambala engoye za tica gundi zigere embooka olawo bataawone hysteria mbeera ereeta ekitengo ekyo kiringa jembe kutya sasi kibooko etwala ensiri omulungi atulaba tugenda koma wano tugakoma wano olunaku lunaddako basibule mannyabo nate mwebale nnyo okubeera naffe mwebale nnyo okusubscribinga mwecommentinga n'okusharinga abadde mulayikiga ebintu byetwogenda mu maaso okuba nti tukola ate obanga nawe ofunyeemu kino kyongereyo kibuulye ku munno somesa munno mbere ambassador za programu eno zajja okuba tuzikola bwetyo mpola mpola mu kaseera konna tubasibudde omulange akalemage gange mbadde ne coach ate teacher ate counselor ate ngira muzadde Aisha Mulungi mbe bulungi mweraba. Amen.